Ensonga z'omugaga wa Buwonge Nalukolongo Paul Kamali yasiba mukyala we Verena Bajenyi Kamali olw'ebyapa tezinnaggwa. Olwaleero omukyala Kamali yakomezeddwawo mu kkooti e Nateete Lubaga Mengo mu maaso g'omulamuzi Adams Byalugaba okwewozaako ku musango ogw'okulemera ebyapa bya bba Kamali bye yali ayagala okutunda ku ttaka asobole okugenda ebweru yejjanjaba obulwadde bw'omuluma obw'ensigo nga bwe yali ajja nagataliiko nfuufu. Yaggalawo awaka mwalimu ebyapa byange n'abiggaliramu ndi ku dialysis njagala kulaba doona. Bajenyi bw'atuusiddwa mu maaso g'omulamuzi agezezzaako okwagala okwemirirwa ng'akozesa balooya be okubadde Sauda Nsereko ne Gerald Lukwago era basabye omulamuzi omuntu waabwe yeeyimirirwe kubanga n'omusango gw'okukweka ebyapa okumuvunaanibwa naye ng'omukazi abiinako obwannannyini. Aba prosecution batuwa obujulizi bwe barelayingako okulaba ng'omusango gumusinga kubanga tulina obwetegereza nga tetunnawuliriza musango. Era mubazze okuyimirira omukyalo ono kwe kubadde ne muganda wa Kamali ategerekeseeko erya Richard Ngo n'agambye entakkiriziganya na muganda we Kamali kyeyakola okwagala okunyigiriza omukazi bwe bakola bonna ebintu nga kati aleke edduda liyeetiiboosa nalyo. Kamali awanise omukono n'asaba omulamuzi aleme kuyimbula mukazi we okuggyako ng'aleese ebyapa ebyo mu kkooti nti kubanga ye mulwadde ayagala okugenda ebweru okwejjanjaba obulwadde obw'ensigo obuludde nga bumusumbuwa era bw'atunaasaba omulamuzi yeyambulira ekkooti abalage nti obulamu bwe butambulira ku byuma byakozesa okulongoosa omusaayi bya dialysis. Ndaga kkooti bwena enzikiriza njajja ebikkulira ngerage okakafu ebisooka. Alaze omulamuzi lisiiti okuva mu malwaliro ag'enjawulo kwajjanjabirwa obulwadde bw'ensigo wabula omulamuzi n'amugaana okweyambula nti kubanga omusango gwaliko si gwa bulwadde gwa byapa. Nsaba omukyalo ono omutamuwa bbeeyi okuggyako siragira bulagisi okuggyako ng'aleese ebyapa byaffe mu kkooti wano ku meeza y'owekitiibwa. Omulamuzi abuuzizza omuwabi wa gavumenti Kalu kyayogera ku nsonga eno n'ategeeza nti Bajenyi tasaanidde kweyimirirwa kubanga ne baleese okumweyimirira si bantu bakulu okumusinga bayinza okulemwa okumugambako n'adduka ate ng'omusango olwo ne gufa. Wabula abapoliida b'omukazi nakyo bakiwakanyizza nga bagamba nti abazze okweyimirira omukyalo ono bonna bantu bakulu abali waggulu w'emyaka 4 ate nga balina endagiriro bwe basangibwa era ne bawakanya n'ekya Kamali okusaba omukazi okuleeta ebyapa bimukwase nti kubanga ebyabe babiri era biri mu mannya gaabwe bombi ekitegeeza nti bombi babivunaanyizibwako kyenkanyi. Bapoliida bategeeza nti n'engeri Kamali ono gy'abanjamu ebyapa eragira ddala nti alina ebigendererwa ebirala era nga tayagala kugabana kintu kyonna na mukyalo ono okuggyako okwagala okubitwala yekka. And during mediation, 2 of the titles were surrendered to the complainant to go and get treatment allegedly. Ye Kamali ategeeza nti emaali yagyetaaga mangu kubanga omukazi yamuteresa buteresi byapa bye. Nasooka ne ngumiikiriza ng'abafumbo nga mpita mu b'eŋŋanda mpita mu b'emikwano mu bannaddiini n'abasuubuzi nga njagala batutabaganye mukyala wange yagaana. Bw'atyo omulamuzi alagidde omukyala addeyo ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno lwe lwokuna lwa wiiki eno akomezebweyo mu kkooti esalewo ku ky'okweyimirirwa. Abasobozi ba Buwonge abakola ne Kamali mu Lubaga bazze mbungi mu kkooti okuwolereza omukazi afuna obwenkanya nga bagamba nti emaali eyasibisa omukyalo ono baagikola bombi ne bba kati Kamali bamwewuunya okubanga amwefuulidde okutuusa n'okumusibya mu kkomera. Mubeeru wa kkooti bannamawulire n'ab'emitimbagano basazeeko balooya omukazi nga babuuza kati ekyo kiwa ebibuuzo wabula naye n'abategeeza nti bagobere kkooti byerambika.
entitled upon death. Upon death. Let me tell you, tosobola kugamba nti nze ndi mwana wa mujjawo nzize nnwanirire gwe byokoleredde. No, tuwulira nti omukyalo omukulu ye yali mu maka onazze luvannyuma. So, is it true that Kamali alinayo abaana abakulu? You don't know. Musanyufu nnyo ennaku ezituweereddwa nga mukaaga tulina essuubi lingi mu judiciary nti bajja tuwa bbeeyi. Martin Kiza yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.